Zadde mwana mulenzi walla yemwe mubonyaabonyesa abaana anti kati mwe mubonyaabonyesa abaana bammwe ate nga tujja kukomawo ne wano ojja kuvaawo mukwano tujja kukomawo ojja kuvaawo si wuwo ebyo byogamba simaguno endagaano simagogino wadde wagikyusa emirundi emeka omwana wa munno kyewamukola kikulu omwana wa munno kyewamukola kikulu mukiryoke talina buzibu muntu mulamu bwe yaŋŋamba kaakati mbapitawo ne witini naŋŋamba era ne nalowooza kintu kyekimu ate munange si ffe ffeka ne kuno abayitawo kunene wanene abayitawo kweno street kitulowooza nabo kyebalowooza ne mugamba ate kiri kukyakusabiriza naye tomanya nti waliwo omuntu asobola okugamba omwami oyo nti njagala musapootingeko ebyo byakola omwami oyo nti njagala muzzemu amanyi bwe nti ne bwe nti kati yali amanyi nti ngenda kujja mugamba atandika okuba omulanga ogamba abantu mumpe kiri yaŋŋamba nze kyali muvubuka muto nina amaanyi abantu abatugoberera abatukkiririzaamu betwava nabo ku ntandikwa nga mutukkiririzaamu naffe tubakkiririzaamu olunaku olwaleero ensazeewo okujjako mu kifo kino omanyi buli muntu alina engeri gy'asangamu obulamu bwe buli muntu alina engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe kati kijagala okubalaga omulundi ogwasooka nali mpita wano eno tulinnya nama nali mpita wano eno nendaba ekifo kino bwe nalaba ekifo kino ne sisita wange Ani nendaba omuvubuka ono ne mugamba naye abantu nga bajjako abaana b'abantu nga baana bakyali bato olina akeera ku makya najjako omwana wa munne ng'omuvubuka n'omulaba nga muto ko sisita naŋŋamba tavangako ategeera ate nno muntu mulamu ng'obadde musisinkanye negamba nti okakasa nti ye munnange nkakasa kaakati nga bwe guli nti ebiseera ebisinga tuli bantu tusisinkana abantu ab'enjawulo era buli muntu yamanyi engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe najje ne mutuukira ne mugamba mwannyinaze wano w'osula nti wano okola emirimu gyo nti ye ne mubuuza ki ekyabaawo yanyumiza emboozi eyankwatako era gye njagadde okusharinga nammwe abali ku mukutu ogwa Nyondo Media abalaba abantu batufolowinga abasinga muri Canada muri USA muri luddawa abatugoberera yonna abalabye vidiyo nafunemu ekyokuyiga kubanga nze nalabanga nnyo ebinigeria naye nga ŋŋamba just bicreatings just bakola bikole oba ebinauganda oba firimu zonna zetulaba naye abantu bawandiika stories oba bagerengero nga basinziira ku real stories oba what happened nga kyaliyo kyabaawo oli naakeera ku makya n'akola ki n'awandiika story kaakati bwe nanyumyamuko ne mwannyinaze ono nambuuliramuko naŋŋamba munnange kyali bwekiti ne bwekiti kati ne mugamba ne mubuuza tusobola okujja ne twogeramuko story ne tuginyumyamuko nti otugikola oba oli awo waliwo n'abantu abalala bagenda okukola ki okufunamuko ekyokuyiga naŋŋamba ate nze nyina omusango nze sirina musango nti nno ntiddeko okujja wano ku kamera kunyumyamuko naawe nze sirina musango ng'omuntu munansonyiwa story ndi mu kugyogerera nnyo ye agenda kutunyumizaako kye yaŋŋamba naye njagadde okusooka okutangazaamuko mu bulamu bw'ensi buno bwe tutambuliramu tulina abantu categories ez'enjawulo tulinamu abantu balina emitima emirungi tulinamu abantu batagala kumanya abalina emitima emibi tulina ababbi tulina abaki kati omuvubuka ono nga bw'omulaba of course myaka gikyali mito naye tulina abantu abatutulugunya wano eno mu Kampala oba wano mu Uganda ne batulugunya nga batuuka n'okutugumbula abantu olw'essente eriyo abantu abaagaana okukola nga ye ayagala kufuna ssente kuva mu nsawo ya muntu omulala bwe natunuulira omuvubuka ono era ne mugamba osavaivinga otya lwaki wajja wano mbeera ki sigamba nti tabeerangako bulungi yabeera mu mbeera ennungi buli muntu gye yeegomba naye n'essaawa eno saagala nga buno mumalamu maanyi wabula nze
kyemwebazaako bwe kinsanyusa nti muvubuka ali determined atayagala kumanya yogera ky'oyagadde ye amanyi ky'ayagala yali akozeeko wadde baamusuuza ebintu bye yakola tabbangako talumyanga ku muntu tatemulangako kati kyonna kyekiri musajja omuntu mulamu ayimiridde. So tulina abantu batubonyaabonya batulugunya nga bajja ne batubako amasimu. Eno street eno mugiraba? Eno street okuva eri wali mobiti eri wali eri wano tulinnya nama kubanga nali nva wano eno nga ngende wa sister wange eri waggulu sister Ani. Kati we nalabira omuvubuka ono okitegeera kati we namulaba nembuuza sister we yaŋŋamba nenzija ne mugamba mbona mu kiki ekyabaawo omanyi ebiseera ebisinga mulimu abantu abeera konsana omugamba bwanyinaze naye obulamu bubeezaawo otya kunyumyanyumyamu ze mbeera nnyo konsande ng'omuntu kwe kumpi kiramuko ne mugamba naye ate story eno nga nnenemu osobola okukkiriza ntugipremiering osobola okugikkiriza ntugikola bwe tuti nange ate kirina buzibu siri mubbi sirina mbeera mbize sirina buzibu. So abantu abasinga tebaagala kukola nosanga ng'omuntu tayagala kukola ayagala bwagazi kujja sire musawo za abantu balala era nga tekimuggyako ddakiika kutemula muntu ye naafuna akasente nene n'agamba nti wadde omukyala yankola embeera gye yankola sitole mugala giwulira wadde yankola byankola byonna ebyabaawo sisobola kufunamu ogwo omutima kubanga saazaalibwa nagwo kugenda kutulugunya bantu kubajjamu ssente mu nsawo. Ndi musajja mukozi nga bwe nava ewaffe gye nava nentandika okuyiya nenkola nenfuna akaseera nenkola bye nakola byonna byawo byabaawo still nkyalina obwongo obusobola okuyiiya nentandikira wentandikidde nempushinga obulamu bwange mukama yakola ki yamanyi yagende nga sikoze eki nga sibbye. So ndowooza njogedde nnyo nekyasinza okunsanyusa mu byonna kuba nti yekkiririzaamu nga bw'okyo era agamba nti nali nkutte ku ssente nja kuddamu nzikole ki nzikwate amazzi gakulukutire gigali gakoze eki gigali gakulukutidde okitegeera muganda wange. So n'olw'ensonga eyo agenda kutubuuzaako bagamba nti simanya alugera taluwoomya bagamba batya alukola ki okay whatever it is naye nga oba biki kati nanyiniwo olugero waali agenda kuba nga atubuuzaako tumubuuzaawo mpola mpola atunnyonnyole ki ekyabaawo okutuuka saa zino ng'ali ku sawani wano waali era alina nteekateeka ki okulaba nti azza ebintu bye akyalina ekirowoozo kiga nti ebintu byange mbikomyawo oba agamba sikyetaaga kumanya. So muganda wange wasuza otya osiibye otya? Gye ndi mukwano mukozi mwe mwasuse mutyeyo ave tuli bulungi. Ndowooza amanya geetaagisa amanya ze tumwine James mbeera mugiraba nga bweri naye si bwe yatandika wano najjawo nga nsiko ddala nga n'emisota mwegiri naye ngezezaako okutereezaawo nsobole okubeerawo nga n'abanajja abalala nabo basobole okulaba nga kituufu kyendimu kyenkola kitambula naye ng'ate kyetaaga buyambi neetaagamu sapooti ng'emala nsobole okuba nga nange neeyongerako ku kyendi embeera si yenu ng'eri awo naate saala kutambulira mu mbi okwagala ebiwedde nsonga nkulu. So omunabanga musobodde okumpa obuyambi bwonna nange neneezimbako mbereko nga abalala abali obulungi. Anyway nekyala bwagamba okumuwa obuyambi tagama bunaagala mujje mukole ki mumuwe ssente nayogeddemukko naye yaŋŋambye result zeri musajja yeekolera era mukuba nti neekolera siri muntu addawo nti nansabiriza naye nyina ebintu byange byenkola singa omuntu ajja nansapootinga nampaamu sapooti nannyambamuuko kiba kijja kunnyamba kuba kati muyiiya nnyo era andaze program gy'alina ayagala kutendeka okuteekawo n'ebimuli yes abulamu akasente tulina kulaga gye tumukwatamuuko naye nga natuuka wala tusooke tumanye ki ekyabaawo sooka otubuulire okutuuka wane nowavaawa ki ekyabaawo okuva eddala mu ntandikwa. Sirina simu so embeera gye nkyalimu n'omuntu akunoonya
kizibu kya kufuna. Kizibu nnyo kubanga ebyesimu biwanvu, sirina ndagamuntu, sirina ki. So buli kimu embeera etambula bwe njagala osooka onyumizeemuuko nga bwewadde waŋŋambye mukulu wave waka omanyi nti bano abantu batulaba saagala ŋŋambe nti no basabiriza mutu tusabiriza mutunda basabiriza tugenda basabiriza kubanga oli mukozi si bwe kiri naye twagala eno story omuntu agifunemu ekyokuyiga ate oba gifunyemu ekyokuyiga yenna abeera asobodde okujja okusapootinga tubalagirire oba gisobola okukusanga kubanga ono omwami talina ssimu olwo omwanyinaffe talina ki talina ssimu tetuli wano mbuno oba twagala mbu kati alina essimu mutereko ssente ebitwatugende njagala nnyo okuyita story nenjibuuliramu omuntu kubanga we namusinkanya nayogeddemukko naye nendaba wa wenyinza okuba nti nsobola okuyimirawo ekitonotono nga nze wembeera nkoze eki wembeera nsobodde naye mbadde saagala atye wano mu kamera atubuulire story ye nga bwe yali bw'obanga wenamu okutya nze njogere toyinaamu okutya so otandise ovudde waka otuuka e Kampala ndika okukola tandika okukola genda wona eddagala lyo mugoberere genda mugoberera jjajja eddagala mugoberere mukayi twagala wona okukwata wa round kale singa obaka wali taata wano waliwo omusana bambi mutwe gukuluma twebaka mu musana twebaka mu musana anyway kati kambeko ne kyembagamba wumula bulungi tunula sides zeri owumula ekimala anyway kati kambeko ne kyembagamba mulimu omuntu embeera gyayitamu kati kyenyinza obbagamba neewuunya omwanyinaffe mumulaba nasooka nempisa olunaku olwasooka nga bwe nabagambye nalina sistaneti nze nga mmanyi nti oba nga bwe ndowooza kati sisita naŋŋamba nangamba omuvubuka ate munange muntu mulamu ategeera bulungi nnyo buli kimu kiryoke talina buzibu muntu mulamu bwe yaŋŋamba kaakati mba mpitawo ne witini naŋŋamba era ne nalowooza ki ekintu kyekimu ate munange si ffe ffeka ne kuno abayitawo kuneeno wanene abayitawo kweno street kitulowooza nabo kibalowooza mpaka ng'otegedde ekituufu nti mubutuufu talina buzibu ate ategeera bulungi nnyo n'emirimu gye agikola bulungi nnyo bukwakku kaakati witini kamwenyininyini nangamba Rosette omwami ono kiki ennyo lwaki twogeramuuko naye niba twakwogera ki nanga nti kyekyamutuusa kweno embeera okuba nga wano wasulaasula wabweru bino bibiri bwe biti ddala kituufu obwongo bukola bulungi neyaŋŋamba obwongo bukola ki bukola bulungi
era nga tujja lumu ne witini nga twesitura nga tujja tumubuuzaako n'okumutya nze nali mutya naye nga tujja tumubuuzaako teyalina buzibu nga tubuuzaako tya gye tuli mwe muli mutya tya tekirina buzibu weetuli kati ne mugamba nti munnange ne mubuuza nti wajja otya wano kiki ekiri okuba ng'osula wano biki byokola wano olina nteekateeka ki nokwagala okulaba ddala kituufu obwongo bukola gaayagala okutula otunyumiza emboozi obwongo nga bukola naye njagala nkubuulire naakajaba ne nfunda ezo 3 bwe mbeera nga anyumiza emboozi ye nga tekuliko kamera eno anyumiza emboozi ye bulungi nga bw'okiwulira sijja balimba naye kasooto ka kamera bwe paba ate oba nagezaako n'okukweka ka kamera tunyumye emboozi ye kubanga namubuuza nti n'emboozi ye eyinamu ekyokuyiga abantu bangi bayitamu eno embeera bangi bayinza ogiyitamu tusobola okufunamu ekyokuyiga emboozi tusobola okukola ki okugyogerako nate era waliwo abantu ab'enjawulo basobola okusapootinga nga bakugulako bino ebintu by'okola oyagala kweta bimuli nga bw'ogambye basobola okusapootinga mu ngeri emu oba endala naye kamwa koogera njagala kukusapootinga nangamba nga kirungi nnyo ekyo nga mbeera nkyagala ne mugamba kakati esitoori tusobola okugisharinga oba okinamu obuzibu nze munange sirina buzibu saagala kola ki kuteekawo mbeera oba kakamuli kintu kyetayagala nangamba ze siri mubbi siri muyaaye sitemulangako tewali anoonya kati sisobola kutya kujja kunyumya sitoori yange oba kujja kamera oba kuleeta feesi yange mu kamera tewali anoonya mbwana agamba nti oyo yanziba mbadde munoonya ali luddawa oyo yakola kino tuba tumunoonya ali luddawa sirina kye nali nkoze ndi muntu mulamu so sitya kamera kugamba ng'olaba engeri gyanyumyamu emboozi ye n'ebintu bye ng'ola ddala kituufu biki ng'ategeera kwali bulungi nnyo naye kye neewuza kiri ekintu kimu sijja balimba baana ba mama ti buli we tujja okukola sitoori y'ono omwami kuba kati guno omundi gwakusatu naye kati ngambye tekina buzibu kasita already yatunyumiza naye nga otwajja ogwasooka otujjako kamera nanyumiza buli kimu ekyabaawo naye omutwako kamera bwe muti ne tukagala okugaka kamera atunyumiza emboozi lwaki tuginyumya nze wabanga yakkiriza okujja mu kamera n'agamba it's okay twagala tufunemu ekyokuyiga twagala asobola okufuna abantu basobola omusapootinga nga sikusabiriza kubanga yaŋŋamba sala kujja kuleetera kamera kunteeka mu kamera kusabiriza abantu nze sisabiriza nze manyi okwekolera ndi mwami mukozi omulaba ndi mwami mukozi sagala kola kikusabiriza ne mugamba tekiri ku kyakusabiriza naye tomanya nti waliwo omuntu asobola okugamba omwami oyo nti njagala musapootingeko ebyo byakola omwami oyo nti njagala muzeemu amanyi bwe nti ne bwe nti kati yali amanyi nti ngenda kujja mugamba atandika okuba omulanga ogamba abantu mumpe kiri yangamba nze kyali muvubuka muto nina amaanyi saagala kusabiriza era saagala kamera ne mugamba tekiri kukusabiriza era sigamye nti tugenda kusabiriza bantu nti kakati era munnange waliwo abantu abamu ajja n'akozesa ennaku yo n'akozesa embeera ye ng'alina byayisaawo olwozete byo sibirina nga nze era natula ne munyumya ne mugamba naye nze sikukaka kujja mu kamera bw'oba nga tuyagadde kujja mu kamera itisokeze sirina buzibu naye emboozi yo kale nkuteko neewuunyiza ebintu gye biri mu bulamu bw'ensi naye mulimu ekyokuyiga so kyali tuyambyeko abantu bafunamu ekyokuyiga nekyabirayagadde n'agamba nti omwami yali luddawa tusobola okulagirira wabeera ali talina simu ye nga waali aye nange sagala mbalimi bagambe ono mwayagala buyambi mobile money eyo mumuteereko ssente sikyagala kubanga ne kamunyina kyogeddewo kati naŋŋamba obanga ojja kunkwata kamera wano kugaba abantu ti neetaaga buyambi bansondere ssente nti wali ennamba eriyo sibyagala ne twaguringa ne muganda nedda njagala sitoori yo tugipublishing abantu bafunemu ekyokuyiga naye kamwa koogera njagala nkusapooti we naaba nsobodde nga nze omuntu nti ogipa mu ngeri kinti nja kujja at least ngule gundi nkuguleko kino buli onaabireeta ngenda kujja kusapootinge oba nkuwolemu akasente oleete ebimuli kubanga okyanoonya kapito w'ebimuli onziza sente kange mpola mpola oba tukolaboratinge tukole ffenna ze nditeyo kwa kapito k'ebimuli kitegesa sente nga mmeka bwe ntyo nangamba ntyakadde kinabuzibu ekibanga akuteeka mu kamera sizze kukabirira abantu kubanga munange nyina yabagenda okuseka okunyumirwa nti nozize kabirira abantu embeera yagaana ebyo yesaagala ne mugamba nedda kati ate nze wembeera nga nsisikanye n'omuntu ne mugamba ekigambo kyange kiba kigambo kyange so ne story nga bwetugenda okuginyumya nga bwe mugenda okugiraba mwena abali eyo abali luddawa saagala tetulina namba gye tugenda kuteekayo wadde n'egyo mutusoyasereza mwami ono siina namba egenda kubeera we mugirabayo mumanye nti ndi muyaaye mpisaawo byange rosette siisaawoko byange era sera kuyisaawo byange omwami kye yaŋŋamba kyekyo ate nange sitannyo okwagala kufuna story ya muntu tandika okugamba bannange oyota bebe ono omwami omumanyi tomulabanga totomulaba wano eno ng'abeera wano waabeera gwobeera wa obeera eri ono omwami otomulabawo wano eno kituufu yabeerawo wano asulawa
ffe tumulaba nga abeera wano naye simanyi gy'asula. Kayumba Simanyi. tomanyi bamwasula mukana akayumba naye nga mutera okumulaba wanene buli lunaku ng'akola ki? Nanti oluusi afune ku makya twamulabye ng'afune ku makya yabadde atereeza buno obucupa nga abuteeka kubanga mama wange anti wange yabadde agenze. Kati oluusi tumulaba ng'afuna eryo ettaka mu mwala n'aliteeka awo. n'alisa wano eno mulaba ng'akola buli lunaku. Kati yali abikola naye kati sikyamulaba ng'aggyamu ettaka ng'aliteeka awo. Eri simanyi aliteekayo naye wano mulaba ng'alijja mwala n'alissa wano. N'atema ettaka mu mwala n'alissa wano. So ono omwami era yabeerawo wano yali abakubyeko talina mukombera nti nakwata mayinja n'akuba. Tankubanga nako. Tagoba bantu tiwaliwo omuntu ayitawo n'amugoba. Nedda. Talina mbeera ziri wiyadi nga abadde muyitawo neefula ebintu temulabako nga alina ebintu byeyekolaakola. Kubanga nze embeera just mpitawo wano nga bantumye ebintu ngenda ne maama wange. Naye talina mpisa mbi. Talina buzibu abeera akola bibye si bwe kiri. Ono omwami wano waabeera nono omwana akugamba nti ayitawo ng'amulengera ng'amulaba atema ettaka okuva eri wansi n'aliteeka wano waggulu tamanyi bw'asula naye nga ffe ekituufu tukimanyi wano waakola ki waasula ennyumba ye. Sitori ye eri etya nga bwe nabagambye nti naakajjawo n'enfunda eziwerako nezya ne kamera yange tufune sitori y'ono omwami. Si lwakuba nti mulimu abantu abamu nga tulina bye twagala okuyisaawo ng'oli alina kyagala okufuna mu ye nga yerooze tisize embeera zange nga bwe mbagambye nti sizzewo ono omwami nti njagala tukuŋŋaanye ssente tuwateekayo ennamba mu biki twatugende nze kamwa koogera njagala ndabe engeri gye nsobola okumuyimirirawo okwo gye mba nsobodde. N'omulala ayimiridde yali ye yasobola okugamba nti omwami yali luddawa bw'anajja n'ambuuza ono omwami waali kye mbasaba sagala bagamba nti no mumuweereze ssente waliwo wano ssente njagala omuntu yenna ekisobola gwegenda okukwatako nkontakitinga enamba yange obeera ng'ogifunye sigenda gitaako eno vidiyo bw'oba ng'ogifunye nkontakitinga ombuuza omwami yali luddawa nkulagirire oba nkuleetera ddala omwami ono waakola ki waali oba olina support gy'osobola okumukolako yonna. Baana muli mutya? Nga mudduka kiki? Mutidde? Ono mumumanyi? Mutya omulaba wano? Abeera wano? Yabeera wano? Aba akolawo ki? Gana litakani alikuŋŋaanyaawo ye mwenyini yalikuŋŋaanyaawo yali abagobyeko n'abagobako n'abakuba amayinja mujje katono nnyo wano katono mujje dakiika emu just mutera omulaba ng'abeera wano litakani alisima eri n'aliteeka wano. Ani gwe yali akubye? Yagoba bugobye ntakubangako talina mbeera gye yali abalezeeko mbona balaga embeera embi abeeyisizaako bubi abakuba amayinja abeera bibye ng'akola mirimu gye. Kale mubeere bulungi. Mbadde manyi si yabeerawo mulala yabeerawo so yabeerawo mulowooza asulawa? Sitegedde waliwo omuntu asobola okusula muno eno asulawa? Asula muliwa? Muno? Ani yabagamba nti asula muno? So okuteeka katono nnyo muteeka ekiro nga mulaba asula muno jangu dakiika emu yokka. Baganye batidde naye nga bagamba asula muno bamutako n'ekiro nga bamulaba nga asula muno. Kaakati emboozi yino just omutwe ogumuluma ajja kubeera okay. Omutwe ogumuluma naye amala n'abeera okay. Kaakati kambanyumiriza emboozi ya mwannyinaffe ono ebiseera ebisinga bagamba nti aginyumya tagiwoomya si bwe kiri jibu aginyumya tagiwoomya naye kangezeeko giwoomya kubanga ate wabikoze eki biganye. Kaakati mwannyinaffe ono out of camera nga ffe tunyumyamu ffe nga ffe twatwala kasozi kawali n'atunyumiza emboozi ye ffe yatugamba kakadde akasozi we nalina witini nanyumiza emboozi nga nambulukufu nange nenkomawo bw'omu nga nze ne kamera emboozi n'egaana. We namala nejjaho kamera tunyumya nga ffe emboozi ye n'agiddamu bulungi nnyo naye nze nja kugibagamba saagala nnyo okujja bigambo mu muntu nga waali nga teetegeera asobola okwogera saa zino embeera gyalimu yeeno. Omwami ono ye agamba era omukyala tugenda kunoonyaako yonna gy'oli
twagala ensi ekulabe, twagala ensi ekumanye, muli bantu babi, sijja balimba. Yakugamba ono omwami nti yali eyo ewaabwe gye yali abeera mu Butambala, gyagamba gye labira ne maama we gye bali basengukira, era nga maama we single mother baava ewa kitaabwe gye bali babeereyo simanya wa, ne basengukira eno wa, eno iziti Gomba gye yaŋŋambye yes, ne babeerawo. Naye omuvubuka ono nga yakugamba nti yagalanga nnyo okukola, era mu ssomero yavaayo mangu n'ayingira ebintu by'obusuubuzi, n'atandika okunoonya emmwanyi, n'asuubula emmwanyi, n'asuubula kino n'asuubula kiri. Mu kusuubula okwo Mukama yamuwamuko omukisa n'abeera ng'afunamu akaseera. Naye eringa kateresa maama, buli kaseera kaafuna yalina ekirooto kye nti yayagala okubeera omusuubuzi ow'amaanyi wano mu Uganda ng'abalala, asuubule Dubai, asuubule China, asuubule eno, asuubule eri. Kaakati akaseera kakuŋŋaanyanga kawa maama, amasai ne kawera, n'atuuka n'aga kati essaawa y'okuyingira ekibuga, ntandika okuba nga nsuubula. Bayingira ekibuga n'asooka n'abeerawo nga ne sente naba kuzijja ku maama, n'asooka n'akola research, n'ayyakwa n'agenda mu wino bitambula bitya, n'afuna mukwano gwe yamuwa connection, n'ahandika okusuubula ebintu okuva e China, n'afuna akasente ewa maama we, n'ahandika okusuubula mpola mpola obugato bw'abakyala, obusawo bw'abakyala, n'obugoyegoye bw'abaana awo. Ye bwe yagambye, n'ahandika okuba nga asuubula mpola mpola. N'agamba Mukama teyali mubi, yahandikanga okukola, naye sente ne zikola ki? Ne zitandika okuwera, emirimu nga gitambula nga ali awo mu wino bw'asuubula ebintu bye, ne mukola gwe yakwatagana naye teyali mukyamu, teyali mufere, yamuyambako bulungi nnyo. N'ayitanga ebintu mpola mpola, n'ayitanga ebintu mpola mpola, omukisa ne gukola ki? Ne gugaziwa, n'afuna ddala we ekiduuka, n'abeera nga alina yahandise okukola ki? Okusuubuza. Akaseera ne kajja ne kawera. Kaakati nga emirimu gimusuukako okubeera emingi, n'asalawo anoonyeyeko omukozi. Bwe yafuna omukozi, yafuna omuwala. Naye omuwala we gwe yafuna yali amusinzako ku myaka ndowooza mu 5 nga 7. Bwe yafuna omuwala oyo ne bahandika okukola bonna. Mukwano gwe yennyini yamumufunira n'amugamba nti nyina omuwala eyo ayagala okuba talina mulimu, naye mukazi mukozi nnyo, nti yali afumba buugi nga butambuza wano biki biki, naye kati ali eyo talina mulimu naye mukozi mulungi, nti mumpe. Mukwano gwe amukonekitingako mukyala nga bahandika okukola ki? Okukola bonna. Naye mbu omukyala yali mukozi nnyo nga bw'okiwulira, yalina empisa, yali muntu mulamu era nga respectinga mukama we y'ono. Kaakati akaseera nga katuuka, ye emboozi gye yatugamba ffe nga ffe, akaseera nga katuuka nga omuwala akola ki? Ng'amugamba ng'omwana nga ahandika okuleetanga ebyokulya amwetedde nga wabeera ewaka, omuwala omuvubuka yabeera wuwe nga n'omuwala abeera wuwe. Ng'omuvubuka no yagulayo akayumba ke, yagulayo ennyumba ye mu luvannyuma lw'okukola ennyo, n'agula ennyumba ng'ewedde. Yagula ennyumba ye ng'ewedde, n'afuna ebintu bye, n'abeera nga yeezimbye ng'omuntu. Kakati munnange bwe yafuna oyo omuwala nga abahandika okukola bulungi nnyo, omuwala nga ayagala nnyo boosi we, nga ava ewaka nga amutegekeddeyo akatunda, amweheddeyo akamere, n'amufumbirayo kali n'abimuleetera. Kati ono ye mwannyinaffe n'abeera nga ahandise bambi okwagala omuwala, ng'omuwala yeeyisa bulungi, ng'omuwala alina empisa ennungi, ng'omuwala muntu mulamu, n'ahandika naye okumwagala nga ye. Kaakati munne ng'akola ki? Nga babeerawo, amusasula bulungi omuwala nga gy'atuuka mbu ng'afunamu obuzibu. Omuwala aba olunaku luba luli awo nga omuvubuka atuuka ku mulimu ono mwannyinaffe, ssaawa emu, ssaawa bbiri, omuwala zaaweranga ssaawa nga 2 kino alina okuba ng'ali ku mulimu, ng'alina ekisumuluzo kye nga ne mukama we alina ekisumuluzo kye. Kati ssaawa zaaweranga 5, mu 5 kitundu omuwala nga tanaba kujja ku mulimu. Omuwala ng'ajja ssaawa nga 6, bwe yajja ku mulimu ssaawa nga 6, yajja ng'amaaso gamyuse yenna abindabinda. Kwe kumubuuza mukama we nti what happened, leero ng'ozze leeti? Nti ate munnange gye mbadde nsula, landiroodi wange abadde nga alina ebintu by'aŋŋamba, yali yaneegwanyiza dda, naye namugamba simwagala, leero wenkifaananize ne mugamba munnange sikola ki? Sikuwagala, siri kwagala. N'anyiiga, n'afulumya ebintu byange, n'ampaka akaseera ke mbaali namusasuddeko aka renti, n'angamba nnoonye gye nkola ki? Gye ndaga. So bye binsumbuye, ne ngenda ewa mukwano gwange ne ntwalayo ebintu byange obutabireka wabweru, naye ne mukwano gwange mufumbo, sula genda okusula wuwe basula mu muzigo gumu. Kakati munnange ono musajja atunga amugamba ati tekirina buzibu, jjukira amufunyemu ka interest already, yali amufunamu ka interest. Omuwala amulabirira, amwetera kino, amuteeko ka juice, amukamulira kano, amwetera kali. Nga tukanayisa n'amugamba mukama wange mpengo nzitwale nga nzooze ku buli ofu yange, nze nja kuzooza nga nzigolole nzireete. Era omwana agenda ng'azooza bulungi nnyo ng'azigolola ng'azireeta mu ki? Mukama we, ng'embeera bwetu weetambula. Kakati munnange ng'olunaku lukya olwo yono yamugamba ekintu kimu, tugende tunone ebintu, tugende ewaka, kubanga yali alina ewaka we ye nga ye waabeera, talinayo mukyala.
ate ono already yalinga amulabirira bulungi ng'afunyemu ne interest kugamba kyalinga nga wolaba nti okumenya ejjenje mu jjenje ekkalu oba okola ki busimanya Luganda nalwo bannange kale kumenya mu jjenje ekkalu oba kwali kusindika sima oba sitamye ebitwala tugende kugamba kyali kyangu musajja yalabanga yakubanduza gudi kudde kyeyayagaliza embazzi yali yafuna ddaye interest muwala kibiyaga yasuula busuuzi ne bagala ne bajjayo ebintu ne bayitawo n'omwami ne batandika okubeera bonna era ne beeyagala mwami na mukyala ne babeera nga basanyufu nga bakola bali very okay batuuka ekiseera ne bazalayo omwana omulenzi mbu ye Jona oyo nalina kubanga ye tata Jona bazala omwana omulenzi oyo omukyala yagenda akyusakyusa mpola embeera ze n'agenda ng'akyusakyusa mpola embeera ze mbu olwokuba omukyala kyagenda ku mulimu ate ng'omwami abeerawo wambe nga naye abeera bizi oluusi ntagenda na ku mulimu n'afunayo ko omuvubuka ye kenyini omukazi yakeera ku makya n'afunayo omuvubuka bwe yafuna omuvubuka oyo omuvubuka n'atandika okuba nga yagenda ku mulimu oluusi nga nono omwami abeerayo oluusi tabeerayo n'omuvubuka abeerayo tabeerayo kaakati mbu omuvubuka oyo ono naye yamulabira bulabizaawo mwanyinaffe nti ngazze kutandisa okukola ku mulimu ko ye nti mukyala we yakoze eki yenga myezi gyekole nti kale tekirina buzibu ne bakola ono mwanyinaffe aba ali awo alaba ng'omuvubuka ate azze ewaka azze n'engugu andise okubeera ewaka kati ye ayinamuko challenge yali ayina mu kaseera ko yatugamba nti yali yatuuka ekiseera ng'omutwe gubeera gumuluma takyalina mirembe alina kamunguluze omutwe gumuluma alina kamunguluze agenda okugenda ku mulimu agendayo kitono ng'omuvubuka yasinga okubeera ku mulimu munna akaseera nkatuuka aba ali awo alaba omuvubuka aleese enguguze ali waka n'omukyala teyamwegamirako nti munnange mwami waliwo omuvubuka waffe atukoli agenda kujja kutendeka kubeera wano eno omuvubuka ng'ajja kubanga ajja waliwo ekisenge kibamu n'atandika okubeeramu n'abeeramu wayitawo ndowooza wiikisi nga 2 omuvubuka ng'akola ki bagenda okulaba nga ate ono ng'omukyala mugamba agenda osula eri omuvubuka ng'ayingira mu kisenge kya mukyala kya mwami gye yahanikanga okusula nga ku buliri n'omukyala ono ye ne bamuteeka mu kisenge kiki ekirala naye ye akugamba nti ebyo byonna byakolebwanga naye ng'abiraba ziro nti yali yatuuka ekiseera nga ensi alaba ndabe ng'omutwe gubeera gumuluma n'abeera omutwe ne gumuluma n'akaaba omutwe ng'emirembe gyamuggwako ng'ebisinga byonna alaba birabe ng'afuna kamunguluze kakyenyiza okugamba nti abantu bano bayagala okuggyako balina bye bakola akuswikinga mpolampola mutuuka ekiseera nga buli kimu kyolaba ng'okiraba ziro ng'ekintu ky'obulabe nga gw'okiraba ng'ekya bulijjo kati ono yalabanga buli kimu kyeyalabanga ng'akiraba ng'ekyabudde omuvubuka yeefuze omulimu buli kadde yagendayo buli lunaku atuusiza ekiseera omuvubuka yasula mu buliri bw'omwami naye nga ye ne bamuteeka eri oluusi alidde oluusi talidde ne batandika okumutulugunya mu maka ge nga byonna abiraba naye ng'abiraba ziro kyenyiza okugamba kati maama wange baby mama takubuuza obadde oli ludda ayinza okuba yakutumye edda sikyo yakutumye maama ani yakutumye wovuga kagaaliko tewali yakutumye kale mbadde mama yakutumye nga gw'oli wano ate akunonye nga takulaba kukuba emiggo kubanga naffe twali nga tuli bato mama yatutumanga ne tugenda nga mutyo tatukwatako ne tubeera eyo banga ne litambula ne wate yakutumye it's okay tekirina buzibu oli fine so kati byebyo abantu buleza baveeyo nga babeereyo baby girl oli otya maama wano otera okuyitawo ono omwami omumanyi omumanyi naye yabeera wano sikyo ono omwami si yabeera muno just omutwe ogumuluma alyoka agenda kubeerako naye nga yasula muno yatema lintakalatekano wabweru ye yennyini omumanyi kale naye nga kiri tewali buzibu agenda kutereera akati munnange kati nga omuvubuka ono nga buli kimu ekiri ewaka ng'akiraba naye nga buli kimu akiraba ziro waliwo tusako mu yembeera nga yalaba naye nga buli kimu kiri nomo kya bulijjo naye nga in actual sense tekiri nomo omuvubuka yasalako ewaka yasula ne mukazi we ye alinganga nga atategereka ali awo ali waka mbu yatuuka ekiseera n'awulira we yakoma okutegeera wasobola okujjukira yatuuka ekiseera n'awulira nga waka wamutamye takyala kubeera waka engoye zimusiiwa tategerekeka mbu era engoye zatuuka ekiseera ne zimusiiwa nnyo yeeyambula n'ava ewaka ng'engoye zimusiiwa nga yeetakula n'afuluma nga bwe yali bute bw'agamba nga buli kimu akirese waka awe yakoma okutegeera ye bw'agamba ekyaddirira nti kyali kuba nti okuddamu okuba nga ategeera kumanya eby'oku nsi mbu maama we yamugamba yatuuka okubeera ku streets ng'ali bwereere nga ali akasasiro of course ng'omuntu gwe bagyeko yo gwe bagamba omuntu abeera agudde eddalu nga yavaako
So omukyala byonna bye yakola yafuba okukola nti omwami amuggyako yeesigalize waka ne bizinensi neetwalira omuvubuka gwe yali ndowooza ayagala. Kati munnange yagamba agenda okuddamu okutegeera nti ntegeera nga amaze okufuna obujjanjabi gye baamutwala okumujjanjaba yabeerayo omwaka mulamba n'emyezi 3. Omwaka mulamba n'emyezi 3 gye yabeera nga bamujjanjaba. Mama we yamugamba nga bamujjanjaba naye nga yali yavaako dda. Mama we yawulira omwana we kyamutuukako mu kibuga yajja bukolokolo n'afuna abantu bamuyambako ne bamukwata ku mpaka bamuswama nga baga atera kubeera wano eno tebamusanze oba atera kubeera wali eri maama nga omanyi nti maama tapoowa paka we bamufuna n'afuna abamukwata ne bamusibaga ne bamutwala gye bamutwala ng'ali ku miguwa ne batandika omukolako mpolampola. Process yali y'amaanyi nnyo, si kyangu kwamula muntu kintu kyaliridde ebbanga kyabadde mu bbanga ne bagenda nga bamwamula mpolampola okumala omwaka mulamba n'emyezi ng'egyo n'emyezi ng'esatu. Munnange omuvubuka ng'akola ki agenda atandika okudda engulu mpolampola. Kati ye agamba maama nga nnyumiza buli kimu ekyabeerawo nebbanga lye twamala ne bampa eddagala nyina okuba nga nnywa nenyina okuba nga nkozesa ekyembi oba ebyembi nga binajja wayitawo myezi gyali 3 maama ng'alusuulamu akaaba maama ng'afa. Kati mu kufa onatandika okutaayaaya naye nga bamukuutira gye yava eddagala lye bamuwa eddagala ne bamugamba woowulira nga omutwe gutandise okusiiyirira oba okulumirira nywerawo lino eddagala obeere ng'owummula. Eddagala limukuba otulo so saawa zino omulabira yeebase. Abantu abasinga mujja kulowooza ebintu ebimu tiba bibeera oba byakusaaga oba ki. Abantu basinga mulaba firimu ne mulaba ebinigeria ne mugamba kino kinigeria kino kinigeria naye munange ebintu bibeerayo. Nze kisinga okuneewuunyisa nti ono Guy bw'aba nga tali ku kamera toliwo kamera akunyumiriza emboozi anaaba asobodde okujja wano zigenda balagirira asobola banyumiriza emboozi ye yonna buli kimu nga bwe kyali naye bwe wabeerawo kamera twakokaka noko ne kamera atubulira emboozi ye ng'eva mukama we kubanga ebiseera ebisinga saala kukola ki bagamba simanya aginyumya oba tagiwoomesa. Njagala nnyo omuntu okwenyumiza sitooli y'ebintu bye kubanga yaba yabiyitamu n'obulumi bwe n'akulaga oba osobola okumulaba n'ogamba omuntu ono yayita mu bulumi obw'amaanyi. Kati munnange muzeeyi gyebaleko okola ki? Oli kuzannya oba olina by'otunda? Ono si mukwano gwammwe? Ono si mukwano gwammwe? Ono wa wano mukwano gwammwe? Atera okulumizibwa omutwe? Weebikke tunula eri. Weebikke. Mukola naye oba akola yekka? Kati mwe mulonda biki? Muyina emisango? Ani abanoonya? Anti kati ani abanoonya? Muyina emisango? Gyaki? Okweyiya si musango. Okweyiya si musango tekirinamu buzibu wadde. Kaakati munnaaye nga maama w'omuvubuka ono bambi ng'ava mu bulamu bw'ensi naye nga yali amaze omunnyonnyola naye nga ye yadda engulu ng'ajjukira ebyaliwo yakyabijjukira kubanga yadda engulu naye ate tannawona bulungi. Ekimuyambako eddagala lye baamuwa kubanga era yatugamba nti mulimu akaseera kajja baŋŋamba omutwe guba gutandise okunnumirira nina okunywa eddagala lyange eryo ne mpummula ekimala ngenda okusisimuka okuvaayo omutwe guba tegukyannuma era mbeera very okay. Naye kye baŋŋamba ne mala sinywa eddagala eryo omutwe ne gusigala nga gunnuma nsobola okuvaako bulungi nnyo ndowooza neezirayo mu mbeera eri kubanga gunnumirira mbeera mpulira kamunguluze ntandika okuba nga sikyategeera ebiddako sibimanyi so nyina okweyanguyira nga bukyali wenguulira nti gunnumirira nyina okweyangula nga bukyali nenyumira eddagala lyange nenkola ki neneeyibakira era wenneebaka nsobola okwebaka essaawa eziwera 2 enambirira. Wuno yakoze eki? Yeebase era yanywera eddagala lye neyeebaka asobola okubeerawo essaawa ze ng'ezo oba essaawa emu oba ddakiika ameka agenda okusimuka okuvaawo ng'ateredde omutwe tegukyamuluma kitegeeza aba ali very okay buli kimu nga kikoze eki nga kiteredde. So kye nnyinza obbagamba kiri ekintu kimu
tino mu nsi ebintu bingi ebihappening oba ebirimu abasinga basobola okulowooza nti ebintu ebibeera bituufu oba ono yakola omusango oba oli yakola oli naye bw'otunuulira ono omwami. Abaana muli mutya? Mulagawa? Muli mukuvuga mu gaali naye ng'eggaali y'ono si kyo. Kale taata gibaleko taata. Omwami ono omulaba? Sooka omuleke awummulemuko omutwe ogumuluma bambi. Ono mbadde manyi ono yeebase wano eno kijja kubeera kizibu. Ajjangu omubulire mpola mpola ono tekina buzibu. Mbadde muyogamba ono ali ku kamera. Ono yeebase wangi mukwano. Sina kipya ogamba otya muganda wange. Oli fine. Sooka oleke. Wamma ono omwami dakifu asula wano. Ono omwami asula wano. Ono. Wano bw'abeera omumanyi ono omwami omumanyi. Yabeera wano eno so bino yabikola bino ebiri wano eno. Ddala kituufu asula muno oba? Mulimu ayuza ne piki mulimu abantu abagamba musimanya mbu mbega waliwo abangambye mu mbega kitu asobola okuba nga mbega. Tojja kulimba asigenda kuteeka mu kamera ekina buzibu naye anti badde bagamba mbu mbega teri mbega asobola kukkiriza kujja mu kamera. Kale gwe Christmas nga wagitegedde muganda wange mbongaako naye. Christmas muba nayo kano kakikonywa naye nga wagitegedde mu llo ono muli baana ba Uganda Christmas mugitegeera mwetimbirawo nga bukyali naye noonyumye. You cry someone. Ono omwami mumanyi jasa afunyemuko buli omutwe ogumuluma ddala kituufu yabeera wano. Tomumanyi nnyo abamu bagamba nti mulalu. Sitegeera bulungi naye. Muleke awummule taata muleke bambi muleke omutwe ogumuluma muleke awummule ajja kuzuukuka muleke awummule. Gwe anti ayagala nnyo okwekomerera obuyaga alowooza nti nedda mukwano bambi si bwe kiri mujja kulowooza birala naye alina obuzibu bwe ye nga ye n'omutwe ogumukola ki gumuluma tana kyadde kugamba bayekomerera oba ki. So Christmas bwoti bwogitadde naye nga ffe bwe buzibu bwe tulaba bwe buliyo ffe bwe buzibu bwe tulaba kwaffe tetunywa njaga ate tuli kwegamba ate osobola okuba ng'olaba omuntu awo naye nga tomanyi kiki kyayitamu gwe nga gwe. Ffe tuli fresh naye nga yabeera wano si bwe kiri asula wano naye nga obwongo bukola bulungi si bwe kiri. Simanyi kuba siri mu mutwe gwe. Christmas where guy are you okay? Sometime wetusangako obwakamunywamuko lino ettaka yalititema bw'ati naye mumuwe support. Lino lyonna lino ettaka lyonna ayagala ddiwambo bali nokuli si kuwamba toyogera bw'otyo just yatema muli n'ateeka wano si bwe kiri yatema wano n'alitunda si yatema just yakuba omusenyu n'ateeka kuno kwonna anti alijja eri wansi n'aliteeka wano si bwe kiri naye liryo nalyo n'alikungunta n'alitunda si bwe kiri lwaki temumusupportinga. Naffe tukolera kuno eno naye muwulirawo baakuno temulinako mbeera yonna ye nga talina buzibu yamanyi oba alina obuzibu kuba nedda tomulaba nko munaakuba amayinja nti naavuma abantu abagoba talina mu mbeera eyo ali bibye akola bibye. Amiina awo tekiba na buzibu. So kale kyekyo Christmas kale n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe. So kakati munnange muganda waffe ono gwe mulaba wano eno yeye emboozi ye naye ndowooza mulaba nti tugezaako ku interactinga n'abantu ab'enjawulo kabeere baana baabano bakugamba nti no bayitawo wano yasulawo wano wabeera wano wasula abali batugamba mbu mbega wa poliisi bamusasula esente buwanana teri mbega asobola kujja kijibu teri mbega asobola kujja kukkiriza genda mu kamera. Abasinga bagambye ne bagamba oyo n'omulaba nti oyo mbega mugaga muvundu omusajja mugaga muvundu mbega ebyo byakola wankola akola ki mbega ng'oli ku mulimu era nagenda ne ngamba kandabe wakkiriza okubeera mukama tunyumye eno story si mbega bw'agaana teri mbega asobola kuza kwerabisa kugamba no nti kati katukole story eno ndi mbega bikitwa tugende teri mbega tebabeera mu kamera era yabadde yeebuzaabuza n'abagubera ddala wala tegala wadde akafaananyi babega tebagala wadde akafaananyi okamukube so si mbega wabula ye muntu eyagwako ebizibu nga si yabyeyagalidde naye nga kyenkakasa
omukyala nze ajja kundagirira nja mulemerako kubanga kyemenya abamanyi talina ssimu mutaba na ssimu tajja kuba na ssimu ya mukyala naye abamanyi oba nasobola okuntwalayo yenga ye tugende twogereko n'omukyala tetugenda kutiitiira kubanga ye agamba n'omutima gw'omwana gumuluma omwana we alinayo omwana we naye tamanyi ali mulabako ddi ali mulabako atya so bintu bingi nnyo nga we mumulaba mbadde saa tumulekewo ne tusobola omulekawo olw'akaseera akaliwo nti tetumanyi ssaawa zanaazuukukira tusobola kutula paka ssaawa 2 kubanga ye yatugambye nti wabanga embeera ye ez'omutima gumuluma agaana afuna eddagala lye n'alinywa ne yeebakamu asobola okumalayo essaawa nnamba ssaawa 1 ssaawa 2 nga yeebasaawo ng'awummudde so tuyinza obutasobola kumulinda kubanga talina kyagenda kubeerawo era lumu twamuyitako wano tumulengera wano nga yeebase tulowooza oba just awummudde mu buwummuzi tulowooza oba nga bwe buzibu nga okitegeera naye nga mu byonna ekituufu kiri nti ategeera ne waba nga mutudde nga munyumya obwongo bukola bulungi nnyo ate musajja mukozi kyenyinza obbagamba so n'olw'ensonga eyo nziyaŋŋambye ekintu kimu naŋŋamba Rosette yaŋŋambye ekintu kimu nti kyessaagala kwe kujja ku kamera kutandika kagamba abantu nti nno mutekere na bayisimu njagala kino nanga nti ndabyeko nnyo abantu ne bahandika saakunda ku kamera kaaba naye omuntu yenna abeera asobodde najja nanyumyako nange oba yagadde kukola nange oba yagadde kumpa support wano wembeera wano waka wensula nga omuwalaba so gwejangu balageko ewantu we wabeera baleme kulowooza nti nobaki so awummuddemuko tugenda kubanga ffe tumaliriza tugende tetujja kumanya budde bwanaazuukukamu kale tumuleke agira awummula naye nga ekituufu kiri nti wano waasula era olaba nti ayita muno nayingira munda ewuwe muno mwayita ayita muno n'agenda munda kati guno gwe gundi nga bwolaba waneeno gano ge mazzi gaba gakulukuta ajamu bulungi nnyo omusenyu n'aguteeka wano waliwo guguno omusenyu oguli waneeno bakugamba nti oluusi akola ki wano yasimbawo bulungi nnyo obuyuuni bwe bakugamba nti oluusi amanyi n'okubayolezaako waneeno piki ne booleza waneeno amazzi gaba gava eno guno omusenyu yagusima n'aguteeka waneeno buno bulaabu yabuteeka buno bwe buti twali tugamba kyakamulalu niyo olaba nti alina ebimuli byandise okuteekateekawo alafuna akasente abeere ng'akola ki ng'ateekawo bulungi nnyo ebimuli abeere ng'abitunda gano mazzi gagano gakulukuta guno mwala nga bw'ogulaba omwami n'obeera nga yagadde kujja kumulambulako mwabagamba nti ate kiki kino kiki okitegeera musobola okujja ffe tuli wano Nyanama era mbanzira eri nga tugende wa sister we namulabira ali Nyanama ku muzikiti olaba nti kikiri ekipande ekya Moviti mukirengera wali eri bw'oba ova eri Nyanama mu katawuni ng'oddezana waliwo ekipande ekyobeera okiraba n'ojja mu kino ekikubo kinene ekyala kinene kikyala ky'Enyanama omwami wano wabeera musobola omusanga eri Starbucks eri wali eri wano Nyanama we tuli eno kyaki mugirengera wali nayo kyaki yabalokole guli muzikiti okitegeera kati gano mazzi mugalaba wano nga bwe gali yasimba waneeno obuntu bwe naye era akugamba oba eno ngoma yaki anti nimanyi okwekwata n'okwegiraagira kati beno ngoma yateekawo yaki omanyi njagala nnyo okwemakula amakulu olaba ekintu ekikufambiraawo oba kubako ku ngoma ye wanayokerawo wano obuntu bwayokyawo bukivu buno obubwo obulengera gagana amayuni ge bulungi nnyo ge yasimba jangu balabike wane ebintu byasimba muno yasimbawo ne ku bijanjaalo bino bijanjaalo jangu bibalage bino bijanjaalo bamanyi ebijanjaalo nasimbawo ebijanjaalo kati ali yange ewaka nga bwolaba ewaka bino bijanjaalo bino bikyali bito eno ensujju zino tezinakuteekako kino kiba kikajjo kale alaze nti wano waka era wuli ati ali comfortable eno nyaanya yino wageza simba bitu byempola mpola nga wonabeere wakaawo nosimba simba otapangisaawo si buwe naye ye kwegamba yagwawo bubi n'abeera nti wano abeera yanise yayozesa engoye ze azooleza muli mu mwala najja wanabeera ng'azaanika bulungi nnyo so yino gundi anyway ne ba YouTubers bannange abali eyo nga mwagadde okujja okufuna ku story y'ono omusajja muntuukirire oba mutegereko akabaasa mujje mufune ku story y'ono omusajja abantu basinga bafunemu ekyokuyiga nate era abeera agadde okumuwa support tetugamba nti bamuteeke sente ku mobile money talina si musajja wattu era akitugambiddewo abasobola okumusupportingako zizino gundi omusenyu gwe nga bwagukola guguno muganda wange olwa taata obulamu bulungi ono mwami omumanyi ngamba ono abeera wano omumanyi ddala kituufu ono waabeera kati wano apangisaawo yagulawo oba just yajjawo buzzi yajjawo buzzi so yagira guno omusenyu gwonna bwe guti naye nga mulalu oba ategeera bulungi
mulamu obwongo bukola bulungi nnyo talina buzibu bwonna so kana akola ka business afuna kumotoka nezitwala omusenyu agujja eri wansi naguteeka wano nagusengejjamu aga mayinja kanejja nekola ki ne bamuwa akasente ke nasurvivinga bwatyo kale si bwabi so byebyo gwe wenna ng'oli eyo YouTuber twagala ono omwami at least afuneko ekintu maybe ekisingakaawo at least ye asalawo kubanga tagenda kubonyabonya bannayuganda kubabba kukola ki oli YouTuber mwena muli eyo abannayuganda bali wano ba YouTuber SB4 oli mukwano gwange wegadde story eno jangole ku story ono omusajja Otiensi ate kati gwonaba ngozze SB4 ngozo bakola obaka bitono baani Sakozi wegadde kukola story ono omusajja kyetaaga ndowooza nojjanga tomulaganga ko tobogenda nateekawo kamera nobako oteeka kamera nakunyumiza story gwe nogifuna okuva mu kamwake kubanga nze nkigezezzaako naye story eganye simanyi oba atukesa n'atya oba yeyekyanga oba kino bwe twaliwo kamera kunyumiza emboozi entuufu nawe n'owulyanga ku mutima ekusensa n'owulira ng'ofa so nalaba buno obukebe twabula buno bwonna obukebekebe ffe nga tumanyi nti nno muki mulalwa nti abalalu batera okwemulamula ne bekola obuntu buno nga buwolaba so bwati bwabeerawo obulamu bwe naabutambuza nga bwolaba wano waasula we wakaawe okitegeera muganda wange guno gwe mwala we guyisa amazzi era bakugamba asenamu ebintu byonna biteeka wano so nja kujjawo olumu ng'azuukuse ng'alyoke mbalageko engeri gy'akola ki gy'asenamu wanene ebintu ng'abiteeka eno mbalageko wanaba ng'azuukuse ng'alyoke nja kukomawo mulambuleko abisiniya abiteeka eno nange kye naba nfunyewo kyonna kye naba nsobodde nja kubanga musapootinga eno nze sapootinga nti abantu bange abantu abayimirira eyo ne mutusapootinga ku kizigo ekya Nyondo Glim mulaba bwe ndabika siinaako wadde ka make-up ku mumwa gwange siinaako wadde baka lipstick oba kaki n'ebiseera ebisinga nze nkozesa kano ka pink lips okola nti mimwa gyange tegibira gya black nze siteekako lipstick ebiseera ebisinga lumu na lumu sikini yange omugiraba nze sikozesa make-up sijja balimba ndwawo mpozi nga mukolo gw'amaanyi nnyo nembeera nga bwendi nga ndi nakyo so abagala okubanga mutugulako ebizigo naye edduuka laffe liri nawala n'ono omwami liri wali eri waggulu ojja okulisanga nnyana wali waggulu eri kikiri ekipande kya moviti kikiri wali eri side wali eri Freedom City gy'olengera eri waggulu eri wa eri Namasuba kati ffe tuli eri wali eri Nyanama tetuli wala nnyo n'ono omwami era okumulaba nali nva ku dduuka nga ndi ne sisita wange ngenda waka sisita wange asula eri ye wakaawe gye nalabira ono omwami nengamba ono omwami yagwa eddalu so olengera abantu bayoza engoye zaabwe muno mu mwala naye akulaga nti muno mwayoleza engoye ze bayozaawo bulungi nnyo piki so YouTuber yenna ng'oli eyo ng'oyagala okujja okola kweno emboozi abantu balabe ebyewuunyisa ebyafaayo ebintu ebiriyo abantu bibasologa nti tebiriiyo kyengenda okuzzaako ngenda kubanga nnoonya omukyala jangu tumubalage omuntu yenna naba yeetaaga okulaba story eno oba okujja okugikola kugikavaringa ng'oli YouTuber nze kamwenyini nja kuleeta wano noba nkulagirire okole story eno maybe gw'ojja kufuna emboozi okuva mu kamwake yagudde eddayapo so si wakuzuukuka kati naye nga sigamba nti afudde siga nti waliwo obuzibu wazuukukira bwe paba abeera nga liveryoke wano yasimbawo bulungi nnyo wano mu bulaba buno obuyuuni yasimbawo obuyuuni bwe eno yiino bagiyita nsujju yasimbawo ensujju era ng'omuntu ali ewaka so gwe guno omusenyu gumu gwakola waliwo guno bakugamba nti bwasika eri omusenyu agujjayo nja kujja munoonyeeko ndabe engeri gyasika omusenyu wansi eyo n'engeri gyakuŋŋuntamu walaba guno omusenyu gulimu agayinja gwajjeyo wansi mu mwala n'aguteeka wano nti gulimu gwa agayinja bw'olaba guno eno guno omusenyu guno gwe yamaze okukuŋŋunta guno omusenyu mukuŋŋunte okiraba guno omusenyu mukuŋŋunte nti bw'olaba guli omusenyu oguli wali gwagayinja nti olengera jibu ago gayinja gasenayo bwagasenayo n'agateeka wali gegali wano n'akuŋŋunta bwagukuŋŋunta guno gwe guvaamu ogulaba ono gwe guvaamu abantu ne babeera nga bamusapootinga naye nga yeebase nkiddamu agala eno emboozi ng'oli YouTube oli wano mu Uganda kuba nange naatera okufulumamuuko ngamba nga bukyali oba nja kukulagirira ojja okavarenga eno story abantu bafunemu ekyokuyiga balabe oba oli awo alaba SB4 media si alaba Nyondo media bajje balabe SB4 muganda wange jangu okavaringira eno story
oba oliawo yajja kunyumiza bulungi nga sinze mbyogedde kubanga bingi mbyerabidde emboozi yabadde mpanvu naye nange sisobola ginyumya yonna gimalayo kubanga si yange eri omanyi ntobozi tobazigana amazzi si nkuba go gabeerawo eva gava eri gadde eno babigaala oli ota webale kola wena mukasene ngulire ku gundi wena mukasene ngulire ku sumbusa tuwa ku sumbi za mmeka nyina omugagga mpaako mama ku sumbi ono mwami otera omulabawo waneeno wabeera omwasulayo so yaraguzeho kusumbusa yagulako ate okugulako naye nga kituufu wano wasula aba akolawo ki alima nasimba ebyo najjamu omusenyu wansi nawuteeka eno waggulu kati sumbusa zo za mmeka 2 za 5 olowooza nze malamu nga mmeka zonna mugagga ogenda kukugya za mmeka zonna 2 nzitwale onaalyako ati 2 za 5 zonna bazimpeemu ng'oli mugagga mpamu zonna 2 ziba za 5 bakitegeeza agenda kumpa mmeka 2 kisebu kale singa kizuukuka kati awo atanakozaawo ssaawa nabo basaawa 2 tavaawo nze yambuulidde nejjasa ekinnuma kiri kimu jibe mbadde njagala atuwe story ye kuva mukamwake kubanga osobola okukaaba amazzi nakaabire wantu wali kafunvu nga ndi ne witini naye naye omutima gwe munafu bwe guti yakaaba amazzi gaye ndowooza nze ndikaleko bani nakapanka negwe abantu balina embeera omuntu okukeera wantu n'ogula wantu onobeera watu olina akufulumyawo naye ngenda kunoonya omukazi kubagana butakola ki tumulabiseemu ate tugenda komoawo naffe tugenda fafagana naye spiritually physically spiritually naffe tutudde zirimeka mama wange tonzibye tompadde nyongeza katoyongeza ani azisiika nawe agenda otunde osoma tosoma osoma ku ssomero ki oli mu kilasi ki oli mu P5 so mwawummudde zino mpadde mmeka so tonzibye era nga tonyongezaako byako eno nawe genda ng'ogirya togizaamu muli girya enze ngikoze eki ngikuwadde oba gwe tozirya aya basi byebyo naye kyembagamba kimu ngenda kusapootingako kono mwanyinaffe mu ngeri esoboka naye nga tulina okunwalirira amaka ge gakomewo omukyala yeerimba ekintu kikya byonna poloti ennyumba kwetudde eri mu maaso eri mu mannya ge si wakuvaawo awo mpaka ssaawa 2 ennungi oba ssaawa 1 mu kitundu naye nze nja kukomawo wano ng'azuukuse kuba yaŋŋambye omukazi amanyi gy'abeera sigamba nti amanyi wali wakaawe ewakaawe amanyiiwo newankubadde biki ebigwawo naye amanyiiwo nze andagirire njawo nsinkane omukyala njogereko naye maaso ku maaso tuwulire kikyagamba neguma nokuba ne bbaawe gwe yafumbirwa omuvubuka abatalina nsonyi abatalina nsa abatalina kisa tuyiteyo tulabe solagana kugendayo naye tuliwo abantu behenda obulogo naye naffe tutudde abantu behenda obulogo betunda ki betenda ki ate ne Katonda mu byonna yakola ki yagera jibu nga tugende mwenyina fana abazukuse njagala nkomewo tumudde dakika nga zizo nkomewo just demege jja kulamu emirimu gye atugire ku wansi y'omusenyu atuwumutiremuuko naye nga kyensaba mwenna bali awo nga tumaliriza abali eyo mwami wano waali wala nga embuzi ekutteko jangu wano funemu engeri gy'omuzzaamu amaanyi oba mugulako omusenyu muguleko omusenyu afune kasente ye yagambye tuteekayo namba kubanga tagirina tuteekayo namba yaffe wanaagenda kuba tobanakibera ku masimu nga baddeyo namba kuba yabuuza mu kutuki tutuli ku Nyondo Media wa Facebook Twitter wa YouTube wa naga nasangayo namba yange kijja kubeera kirala muko nja kunyiiga
nze Rosette sokola mu kintu kyatangambye oba kintu kyabeera nganye beera bulamu bwe tayagalayo namba yonna ekunganya ssente mobile money namba bwe kunganya ssente tajagala akyogereddewo so tuli kusonda ssente baba kumusondera yagambye alina amanyi ge okwekolerera ne kyayagala abasobola musupportinga oli luddawa olugamba omwami oyo ti nze nnyina yakantu kenzimba eyo bajja omusingi bagugulaawo naye abeere bize kuba kuva ku makya wali waneeno kati bye byamuguddeko yali awo yeebase bwamala okuzuuka n'afunamu amaanyi najjayo ettaka n'aliteeka wano n'ali kuŋŋuuta buli kimu n'akikola bulungi nnyo so byebyo kati basi ojja kukomawo okulaba engeri gy'akolamu ebintu bye ng'azuukuse ng'avuddeyo naye nsaba YouTuber yenna kino kiremeddeko obola ujja kufuna emboozi nga gijje mu kamwa ge buli muntu omukisa kubanga nzegezaako omutagetinga nalebe nga gijja mu kamwa ne buli kamera weebeerawo taba okay ayina embeera gy'afunamu awo so leero ngambye leero siviiramu awo kati banyumirize n'emboozi naye twetaaga tumuwe support tutya nga tumuwagala ku bintu by'akola agenda kuleeta ebimuli njagala omuntu ng'oli USA oli mwana oli mu kiyumba oli Saudi Arabia ogambe Rosette kangulire mama wange ebimuli naye omusajja gwe tuba tubigulako tugule ebimuli bigenzewa mabigenzewa tumuwe ka support ayimirire abeerewo omuvubuka si mubi era bakugamba talina buzibu wano wabeera tana gwe yali avumi talinako omuntu yenna mbeera ali bibye so yembeera kwanyinako kyenawulidde abantu tuli babi wano wantu waliwo toli akolerawo kintu kyonna niwaliwo azotekawo embeera beerawo mpola mpola tebagala abeerewo nabawulira baagalawo bantu betambula nabo so nange ebintu ebyomuno mu nsi bingi abantu babi sijja bali naye mbasaba sitole ono omwana leme gendera awo tumusapoting n'omukazi gyali ebeera bimukolebwa ebiti kobule wajja biraba bimwetokote kyekyo era nange ndi willing okumusupportinga mujje nange musupporting tuba kizigo kyenyondo glim kibanyirize bulungi era n'abaana prosi yaze nagula akataka ke tumwanikira bulungi nnyo endagaano ye twabadde wa chairman eyo Kisozi ebintu byaffe birambulukufu teri agenda kunyaga teri agenda kubba yala abaana mbagamba ngo oyagala akatakako oba yakusonda kasente osooka sonda nange notereka nange akasente mpola mpola zisira sente ya mwana sijja balimba alesaka muntu gwe wenna abeera asobodde ng'okkiriza nga tukola ki atandika okusonda akasente okufunira ettaka kubanga tugalina tubeere nga tukola ki nga tutambula ffenna sondoza tugende jangu balage ne ojja omwala gye bigukira wano waayita tujja kuba nga tumuddira oyo balage tumufiire bali tugende tujja kuba nga tukomawo tunakumonje nga tumusange nga tugenda kukola ki era tumusange nga tugenda kugira kaneze n'olumu namwitako wano nga mmanyimu mbabeera mulamu olaba ennyumba ye kati awo bakagoma kaaki kanje bati bano batera okukolezaawo piki naye atera okukolezaawo piki mwanyinaffe gye baleka eyo wala mugamba ki mwebale kuyiriba Christmas eri waliwo gikwatirawa Christmas naye naawe leka kulimba tonkudaalira tosobola kugamba nti no Christmas gye nnina eno kiba kiggwa onkudaalidde ekibaita okudaala nyanama naye mulimu olusula disappointingamu katunula olabe bino ebizzi nyanama no njagala gyenkulidde naye baaba mulimu disappointinga kubuuka myala kati wobeera ng'olimu eri embeera ng'olina ebintu byeweesa bisobola ogenda kikola oti olaba wobuuka nebigwa nange gavumenti mutuyambe nyanama mugitereezemu mulimba anyway omuntu afa tugambye yazuukuse waliwo yajaze natutemyako yazuukuse twala tugendeyo tulabe embeera kijalimu kati oba wabanga so tubulya story ye addemu ayo gitugambe ndebe bino ebizijibu kati bibeera bijama naye wakimanyi mbu nedda
gana amazzi twagawugirangamu nga tuli bato nekyo naba ne twenyinyaala omanye ebijama ebiri muno birabe nga bwe bifaana ekyomuno twabigiranga twabiwugiranga namu ng'ojja ne mweyambula ne muyingira musoma mundi mukuba ddubi naye birabe bye mwakubangamu eddubi birabe buli kaki kyali omwo naye abaana banange tebeeweeza kati jjukira gano agazzi gava eno ga nsulo naye gonna gali ki gali contaminated nga bw'ogalaba kale obukyafu obuli muno naye okimanyi ddala tukyali bato nga tukuba eddubi mu gano agazzi naye okimanyi wakedde kkoowa wasuzeebwa wasuzeewa leero nga wakooye mangu 12 n'olagawa wuuli azuukuse wuuli hawuli omukazi amukwana kale okimanyi wuuli omulengera wuuli oli omukazi amukwana okimanyi muno jibu kati waliwo abawala abalaba omuvubuka nga bamwegwanyiza nga bamukwana kiri nga bagala okumugyako obusente bwakola mu kasenyu okimanyi tuli ba byanfuna mambi eno jangu olabe alina ekitiiyo jangu olabe alabika ali mu kugyayo omusenyu jangu olabe alina ekitiiyo kyazuukuse kitanda kyandisedde okukola I am not going, leave me alone. I am not going, leave me alone. Leave me alone. Galo, how are you? What is your name? Oda amachi? Amanyi yagatadde. Yagwa oba yagakuula? Yagwa ne gamenyeka. Kasita muto gajja kumera. Eyo si issue. Jibu yangu mukwano gwaffe ono ali mukola already. Mwanyi nange. Wazuukuse dda kati ogyo gyetaka mulimu akaseera webituuka nga mulonga mulimu amazzi mayitirivu ng'enkuba ebadde etonye kati oba tojja kukola ganda ne gagenda nzikirizibwa okujjayo eyo banange sigwa banagenda bamaze kati oyitawa n'otuuka eyo leka tulabe amaanyi gaba gatya okasuka waggulu banange nga bwe buti tunaakola ondabye nawasikako siri mukazi mukozi munagamba nti sisobola nyina omulimu gwe sisobola abakolakolamu era nga fe tuvuga mmwe temwagala bangala obunani abakazi basobola okukola naye omwami olukiba tina omusajja mmekete nnyo ono omwami yabeera wano oba mulanga akola emirimu gye naye mumusapootinga olimba tufunye kira tusobola twambuke waggulu anonye musenyu tusoka tugende waggulu tulabe tugende waggulu tufunye kiraya nti mumusapootinga gana amazzi malungi tegali mukakikya muno osobola okuba bweddubi
nkuba eddubiye nenkuba eddubiye nenga ganyogoga nsensoka funa wenninnya ndete ndete guno amanyi ogalina mamaze kati onagenda kuyitawo ntya mamaze olina amaanyi omusajja ansobola ampase mu byonna otegera otya ntasobola mu byonna otegera otya ntasobola mu byonna kalina amaanyi kamalako gamba walayamu kino okubeera tugabe bugabiye gamba walayi bwekyo bwekibiirayo so omaze okuvaako omaze okuvaako aliwo naye mukama yatonda ekitole ekisajja embwa z'abasajja zikwana subhanallah wataala ogamba otya taata amangu ago aliwo si banka obadde oteesa otya bwotyo mutwaganye enso kati toli mufumbo omukyala w'omuganda nze ndabise kubanga ndi muki nsoga okuba kanyolo keri oba nsobola kiggwa kati mwabana ogenda mugamba otya kati ogalayo nag'okusatu nembira wakusatu amanyi ogewulira Allahu akbar tukoze tutya njagala n'obeera ng'ompasa buwasa saala bintu byakunzanyirako ogambye naye ababiri nibeera namba 3 ate ogambye bina tudde babiri kati gemba ngere okuyingiramu onna tusobola ababiri akasente mwekali siri wakwetika kati mukasente byakulya bitwa tugende kati no bintu bitegeera nawe tuli mu festival amanyi manyi naye abole kusupportinga muganda waffe kati guno ala agumaze ogukungunta kati agenda kutuna gaba gumuvuddemu egundi amayinja sikyo kati agenda kugira wirubaalo ko kali luddawa kagenda kujja naye mukozi kyetwetaaga twagala tetakubunyanya otabikola obona okweyiiya munange nekitwaga twogere ddala okumusupportinga nnyo musupportingire ddala tona kitiyo kyakubiri nkuyambeko ona kimu kyokka oba nze nzijjemu amayinja kati gwe jjamu ze nga nzijjemu agayinja kankunze kanzijjemu agayinja naye olaba we twewasa netukola ffenna tukola akasente naye ebyokola tuzoba tubirindemu tusobola tufune sente tujja zifuna naye olaba abakazi ogambire taata ogambye otya mbuno ki ansanyudde oli bulala oba oli musajja kiba kiggwa bogwe naye okimanyi nti nonze sala bintu byakunkwatako mbe njagala tutuuka ntutuuka ewaka nondagana maka gange
togulanga kintu kalolozezzaako nga teweepimyemu. amaaso g'omuganda gali mu ngalo toli muganda bannange agambye amaaso g'omuganda nga siri muganda nanti amaaso g'omuganda gali mu ngalo. era nze kati siza kutakwanda onayo ku baana abakulu abenkana baza kale nga bakulukulu ngoba bagenda bwe batyo. Omwana gwena omukulu ali mu bbanga ki? Oli musajja muto. Manyi naye ku baana abakulukulu tebalina ku TikTok abo. Weesiimye. Mukyala wali ku TikTok? gye bali buuto bwange Bulaba bulinanga kulinga 10 n'obwo era n'otuukawo oyinza okusanga nti ekizibu tukizibononera naye gwe sooka gwereko ku mwami ono tebukola mirimu abantu bagamba nti omwami balinamu obuzibuzibu naye ategeera bulungi tewali buzibu. Naye nga talina buzibu ng'omuntu talina tomunaako muno akutema nyinja akuba muntu alina omuntu gwamiza omusu ate ekyobubbi tabbaye tomulabako muno ye makula akola mirimu gye tumusapootinge. Tulina okumanya embeera ze zaalimu muntu mulamu kyenkanawa okitegeera noba nga si mubbi.
Christmas boy ye toyategedde Christmas kyeki. Acha kulia shida za dunia, sebudulia mwana ujali pia. Na 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 fanya fanya kazi na 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 fanya kazi mwamulabye yekolera asamba musanyu yekolera yekolera na 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 yekolera fanya fanya kazi na 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 fanya kazi shida za dunia seputulia mwana ujali pia na 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 katupakase antilukia ndabalegetuvudde wala kyetukolera kubanga mwekyo betuyimbira ntubayimbira ebintu oluyimba olumanyi yimba zakamiriza gane sizimanyi ziyimba zakamiri katupakase lumu ku zo katupakase antilupiya ndaba negye wala kyetukolera kubanga mwekyo betuyimbira tubayimbira ebizimba ate nga tukolera gwanga Uganda balimu abalamu mu tusomeko omubirirango tukonena dunia nga tuzaaya amabuje gaffe tegali amagumba nabo basinga nayimba basinga soko on dating that to rate me whatever Abaana muli mutya mugamba ki? Mama yabatumye? Lwaki muli wano? Era lwaki musiba enviiri zezimu? Mujye mumbuulire, mujye wano mumbuulire. Lwaki musiba enviiri zezimu? Ali kumwani mukulu? Lwaki osinga obuwanvu? Oyina emyaka emeka? Wanakoza 10. Omanyi emyaka gye nnina? Lwaki wali kunnenkana omuwanvu? Ogoba ki? Bakuga nti mugulu waliyo ki? Kana akalabe kali myaka 10 omanyi ndi myaka emeka mbuko gala kunnenkana? Onoonya ki waggulu? Ofa ki n'ensi? Baby, kano ono ye mukwano gwa kubanga ye mumpimpimuuku ajja kubeera height. Bulwada bunneegezaamu. Omanyi emyaka gye nnyina ggo kyo muno nkuzaala? Nkasingako ndoza Katonda si bwe kiri? Kyokka nga ndi mulumu. Ng'ebiri bwotyo bw'okitutte. Naawe okkiriza wona kunsinga okubisamu emirundi 2 wona tukira emyaka gyange gonkubisamu emirundi 2 bw'okikiriza kujjuza si kyekyo? Waliwo akalala musinyi gukyaliwo. Gamba wala ya Mungu. Naye saba oli musajja w'amaanyi. Nze nakwagadde ng'omuntu. Omuntu w'omukozi. Kale ngomba gikozesa ki? Jabbamu abeerawo. Kalwaki bayita ya kituli? Olimba. Ate olunaku lwe baagikaddiya yawangula nte namba nagenda okubeeramu ekituli ekyo nemaze okuwangula nte si kyene bwe kiti mukwano. This is excess. yawangula ente Kati bino okyamu bisasiro bino. mulaba kwali huyo Bamu abeera kuno empewo zonna zitusanga wano ne zigamba akati abayombe eri tumaze obbasalako
tebajja tuuka eno kasita oyongera eri ng'okomeeyo eno bozze kuteesa na bbaa kubanga baamulanga bwerere lwaki bagabbamu bamulanga bwere bamutta nga talina musango baali bamanyi mubbi olimba ne bamutta bambi naye nga teyali mubbi yali teyali mubbi kale buli muntu ayogera bibye ali mu kifaananyi kya bulalu ama kifaananyi bamweyana baamu ali mu kifaananyi kya bulalu baamukwana ne bamukuba nga balowooza mubbi nti yali mubbi obujulizi obulina taata bwava mu bwobulalu n'otandika omumukola bulungi nenjaga toddayo n'omutereeza ng'otandisiikiza omutereeza enjaga ogivaako ekazi bamuwanjaga ng'otandika naye bw'omala bw'omutandika bwoti n'otandika omutereeza taata kugamba bbamu yali mubbi bamuteyabba bamulanga bwerere bamuteyabba bamulanga bwerere bamutebagana balina kolanga kameeza sajja mukozi neera omulala tuleete era akalala kaba katono nnyo neera anjiyahe akasente kawedde mukozi nnyo yeetaga mu just ka support hiyo tumuwage tumusupporting muwage bamaze nakayaga ani nakayaga ate ebejjudde si kyo mubale kusupportinga bambi mubale mu birooto era biba birooto kubanga ekitaba kirooto tolina kugenda kunsanga ekitaba kirooto tolina wonsanga kati wano obeera ozzaawo ekitegeeza bulijjo obujjawo obujja n'ozzaawo noddamu n'oleega nekibanga kikomera muyaaye ebyekisirusiru ama mwera mubeere bulungi tumaze ebyo tukozeeko byebyo naye nga SB4 ojja kukola jangu okola story eno SB4 jangu okola story eno bye bye